Yes, munnange nkulamusizaako nate weebale nnyo bali ddala kubeera ng'oli ku nsonga ssemasonga. Olutimbe gaggadde kwobeera kw'ofunira ensonga zonna ezo eziri mu ggwanga Uganda kussa ezo eziri ebweru w'eggwanga okwetoolola ensi eno yonna. Weebale nnyo bali ddala sinza gaana kubeera nga nkulamusaako n'okubeera nga munnange ntumira ku muntu yenna abeera ku EKTV okusinziira yonna gy'obeera osinzidde munnange kyokola kya ttendo nnyo. Ffe baani abateebaza n'obuwombefu nkusaba vidiyo eno sooka ogiwe ekigalo ate omupya subscribing koona ne kade osobole okubeera nga toyitibwako mawulire gonna oba oli awo ge tuba tulese ku EKTV nga bulijjo. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu onono nga ye pulezidenti w'abantu omulonde ayongedde okulaga amaanyi n'okulaga essajja n'okulaga ensi yonna nti ate mwana wa taata ono musajja wa njawulo. Ebirungi byeyunanjuye oba omukisa gweyuna ngalo ze. Wubukeredde olwaleero nga amawulire ag'omunda galaga nti mwami Kyagulanyi agenda kubeera nga afuna ensisinkana ne kabaka wa Bungereza omwaka guno gwennyininyini ogutandika 2023 omwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 15 mwana wa taata mwana wa maama. Gano nno mawulire g'amaanyi nnyo. Kino kiraga nti muntu wa njawulo nnyo kubanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abadde amaze ebbanga ddene nga tagenda Bungereza okuva ensonga z'ebisiyagalo ezaaliwo ng'ategeseyo show gye nakubuulyako mu vidiyo emu gye nakola wano ku channel yaffe. Eyo show gye yasazaamu n'agamba tagenda kugendayo kukola oba kupafominga olw'ebisiyaga ebyali byogerwa essaawa eyo. Ono okuva olwo ne Bungereza n'ebeera nga yanyiiga n'abeera nga takyalinnya Bungereza. Era tuwamulaba bwe yayogerako mu paaliyamenti ya Bungereza yali ku TV kubanga paaliyamenti nnyingi nnyo okwetoolola Bulaaya zaamukyaza n'abeera nga ayogerako eri ensi. Naye Bungereza yali kuva kyo oba giyita eya vidiyo ng'ayogerera ku sikuriini nga bwe mulaba Pulezidenti Zelensky bw'azze akola ensangi zonna zonna z'abadde nga ali mu lutalo. So teyasobola kubeera nga alinnya e Bungereza. Naye kaakati kikakasiddwa omwaka ogujja omwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 15 ono agenda biteekamu engatto ayolekere eggwanga lya Bungereza. King Charles oba kabaka wa Bungereza Charles ono nno nga yamuyise. Lwaki yamuyise? Amawulire gakyali ga munda nnyo naye amawulire galaga nti omwami ono Kyagulanyi Ssentamu agenda kubasinkana kabaka Charles oba King w'e Bungereza ku nsonga za demokulasiya mu Uganda, engeri gyakwatibwamu, ebyobufuzi by'eggwanga mu Uganda bitambula bitya, n'okwongera okutema empenda atereezezza atya naddala singa aba akutte obuyinza oba obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Kino mawulire ga njawulo nnyo, mawulire ga maanyi nnyo naddala eri abo abaagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda kusso abo abali mu nsi yonna naye nga bannayuganda n'abo abaagaliza Uganda enkyukakyuka. Mwami Kyagulanyi nga bwe tulina okubeera nga ffenna tumanya nti amawanga mangi gagenze ng'atambulamu naye eggwanga erisinga enkizo naddala mu byobufuzi bya Uganda eggwanga lya Bungereza kubanga Bungereza eyo ye yatukolonizinga oba be baali bamansita baffe okuva eyo myaka gy'emabega nga be batufuga wano mu ggwanga Uganda. Queen wa Bungereza mwamulaba bwe yajja wano kyali kyanjawulo nnyo. So Bungereza esalawo kinene nnyo ku mukulembeze w'eggwanga Uganda era Bungereza ebeeramu n'omukono gw'amaanyi nnyo ebitundu nga 6 ku buli 100 ku mukulembeze abeera mu ggwanga Uganda. Eyo no eddirirwa Amerika zino ensi bbiri ze zisalawo obukulembeze bw'eggwanga oba obukulembeze obusinga mu nsi yonna, Amerika ne Bungereza. So kabaka wa Bungereza omulangira Charles kati kabaka bw'abanga asazeewo n'asiima okukyaza mwami Kyagulanyi, kano kabonero k'amaanyi nnyo era ebeera distinction nnyo, ebeera liba ddala ly'amaanyi nnyo mwami Kyagulanyi ly'aba atuuseeko. Ono tagenda kukoma kusisinkana kabaka yekka era bw'anaaba amaze okubeera nga asisinkanye kabaka wa Bungereza ne bamumuunyaamu oba ne bagaayamu ku nsonga ze banaaba basazeewo okubeera nga bamumuunyaamu, bano bagenda kubeera nga basisinkana okumalira ddala essaawa 5 namba nga bali mu kafubo. Bw'anaaba amalirizza agenda kuba asisinkana Ssaabaminisita ow'eggwanga erya Bungereza. Situmanyi kubanga Bungereza ekyusa nnyo bassaabaminisita oba ba prime ministers ebiseera bino ekyusa, ono avaako ono n'addako. Essaawa zino kuliko omwami omuyindi amanyiddwa nga Rishi Sunak. Ono nno kati yali mu ntebe eya bwa prime minister ob'eggwanga lya Bungereza. Omwami ono muyindi
Rishi Sunak era ye prime minister asokere ddala mu ggwanga lya Bungereza okutuula ku ntebe nga muyindi. Bw'anaaba yakyaliko agenda kubasinkana mwami Kyagulanyi ku nsonga era ez'obufuzi oba politics ow'eggwanga Uganda, era nga ekinaabeera kiri ku mwanjo ddembe ly'obuntu oba enfuga ey'amateeka mu nsi ya Uganda. Ono agenda kuba amusinkana era bamumuunyemu mu nsonga ezo ze banaaba basaze okubeera nga bamumuunyamu, wabula bw'anaaba amaze okumusisinkana ate ku luno agenda kufuna omukisa okukyalako mu paaliyamenti nga si byava kyo. Nga bwe nkunyonyodde nti luli yakyalako mu paaliyamenti ya Bungereza naye yali ku screen, yali ku TV ng'ayogera bamwegesa amaaso nga naye gyali abalaba naye nga bali ku ntimbe buli omu ng'ali mu distance. Ku luno agenda kubeera ng'atuukira ddala mu paaliyamenti ya Bungereza ey'oku ntikko asobole okubeera ng'ayanja ensonga. Kiki lwaki ayagala okukyusa obukulembeze mu ggwanga Uganda? Biki ebitatambula bulungi mu ggwanga Uganda oba n'okwetolola Afrika yonna? So mwami Kyagulanyi agenda kuba afuna omukisa ogwo okukyalako mu paaliyamenti ya Bungereza. Ekyo nno kya nkizo nnyo era ky'amaanyi nnyo era ddaala lya waggulu nnyo. Si buli muntu nti akyala mu paaliyamenti ya Bungereza okujjayo okusoosowaza. Wabeerawo ensonga, wabeerawo tooki gye bakubye mu muntu ng'oyo gwe bakyaza mu paaliyamenti, era wabeerawo ensonga ze balabye ez'omuzinzi, ezo nga zimwetaagisa okubeera nga alumba paaliyamenti eno abeeko byayogera nabo oba byamuumuunya nabo. Bw'anaaba amaze okusinkana mu paaliyamenti ya Bungereza tagenda kukomaawo, agenda kuba asinkana kabineeti eya prime minister w'eggwanga lya Bungereza. Kabineeti jjukira nti omwami ono bw'anaaba amaze okusinkana prime minister agenda kumusinkana nga ye omu ku omu. Bw'anaaba amaliriza ate olwo asisinkane kabineeti ya prime minister era bongere okubeera nga bateesa ku ki ekinaaba kyogerwako. Naye nga bwe nkunyonjodde nti ensonga esinze okusimbwako essira yeye eddembe ly'obuntu, ey'okuliisa akakanja bannayuganda, ebikolwa ebyekko, enfuga ey'amateeka okubeera nga eddizibwa mu ggwanga Uganda. Kiki ekiyinza okukolebwa okubeera nga Uganda etereera n'okubeera nga esitulwa okujja mu ddubiri erimu naddala ery'ebyenfuna ebeere ng'egenda ku mutendera omulala oba ku level endala ng'ey'amawanga amalala ge twegomba ng'eggwanga lya Tanzania, kubanga Tanzania eriraanye Uganda. Naye oba otunulidde ebyenfuna byayo bya njawulo nnyo, naye oba otunulidde eggwanga lya Kenya nalyo lyatuleka lya njawulo nnyo. Uganda kiki kyeyinza okukola? So ebyo byebimu ku bintu ebisuubirwa nti ebyobulamu nabyo biri ku mwanjo nnyo, ebyobulamu nabyo biri ku mwanjo nnyo. Bw'anaaba asinkanye abakulu bano, kale mwami Kyagulanyi twagala okubeera nga tumwozaayoza ku ssaabo abamuwagira n'abo abatadde ettaffaali ku struggle eno okubeera nga bagipuusinga n'ebeera nga at least egenda viral ne gabeera nga amawanga ag'enjawulo gasobola okubeera nga gali recognizinga mwami Kyagulanyi ssentamu. Nkugambye nti obyobufuzi by'eggwanga Uganda bisalwawo Bungereza na Amerika. Waliwo n'ensi endala kale ziteekamu omukono ekitono nga bwolaba eggwanga lya Russia, naye nga bakontributinga kitono nnyo 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 okusingira ddala Bungereza n'eggwanga lya Amerika lye lisalawo ani anaakulembera eggwanga Uganda era onoomalako kiseera ki, era babeera ne interest zaabwe nga bo kubanga be bamaster abaggwanga Uganda. Nze Eke Master emabega w'omuzindaalo ku lutimbe gaggadde olwa Eke TV n'obuwombeefu nkusaba video eno gimpere ekigalo ompyo subscribing osobole okubeera nga otambula naffe buli waka gwe tuteekayo oyo ow'enjawulo. I sign out for now. Tugenda kukwatagana mu waka addako akomaata kumira mpeera. Bye bye.